This is Rock Killer in the danger. Nesimye nnyo okubanga ate neeyunzeeko mu ddakiika eno yennyini mbeera Fifijja the news anchor okubanga ate nkuweereza era nga nkwebazaako gy'otusizaako engalo olunaku olwaleero kansuubire nti oli bulungi yonna gy'osinzira okubanga ate gyekuumiddeko olunaku olwaleero Oweekitiibwa Lord Mayor Erias Lukwago awubyeko olubu lw'ekigere mu ddwaliro ekkulu e Mulago okukebera ku mukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Seggirinya era ng'ono agenze maaso okubanga ate atunnyonnyola embeera gy'asanze mu ddwaliro ng'ate womya ttooke mu bigambo yategezeza nti ekisookera ddala omubaka akankana nnyo nnyini ddala gattako n'okuba nti ayogera ebigambo ebitakwatagana okwogatta n'okuba nti alimu embeera ey'okwesika mu bufunze twongera okuba nga atuweereza essala esaidi eyo eby'omubaka si birungi n'akamu n'akatono ddala so nga ate mu mbeera yemu ye Ssaabaminisita omukyala amanyiddwa nga Honorable Robina Nabbanja bw'ati agenze mu maaso okubanga ate akoowoola Speaker wa Parliament Honorable Jacob Oulanyah ssaako akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Honorable Mathias Mpuuga bamwegatteko okubanga ate bagenda okulambula ku mubaka ono balabe embeera gy'alimu bweyimiridde era nga simanyi oba kunaaba kwa ddi oba kwanca oba kwa ddi naye nga kwekw'okusaba kwe ayagala ababiri abo babeere nga bamuwerekerako agende mu maaso okubanga ate akeberako ku mubaka embeera gy'alimu. Ate yo Ministry of Health egenze maaso okubanga ate erambika nti ennaku z'omwezi nga 5 omwezi guno gwennyini egenda kubanga ate ereka buli muntu anaakozesa ekisaawe ky'Entebbe Airport ng'ayingira eggwanga lya Uganda okubanga ate munange agenda straight waka oluvannyuma lw'okumuggyako samples n'okubanga ate asasula ssente ez'okumukebera akawuka ka COVID-19. Kinajjukira nti kino kikoleddwa oluvannyuma lw'abalambuzi okugenda maaso okwekalakasa olw'omujjuzo ogubadde genda maaso okubanga ate gubeera ku Entebbe Airport nga babakwatira abo babagamba nti bamala bakebera COVID babaweereza tusiza bazirinde ate munange obudde ne bubeera nga bukola ki bubagendako era nga abalambuzi abo babadde nga bagenda maaso okulaalika bannaabwe nti temugenda mu ggwanga lya Uganda naye nga kyonna kyonna kyekiri ssente zo ezigenda maaso okubanga zikebera obulwadde obwo tezigenda kubanga zivaawo balina okubanga bazikuggyako ne bwonojja ne results nga mpya gy'ova bakakukebera ne ku Entebbe Airport bakubanga ate baddamu okukukebera wabula nga ate results zakusanga ewuwo oba olizifuna eddako ate nga ye akulira ekibiina ekipya ekyali kyakagunjwawo ekimanyiddwa nga PTF kiyite People's Front for Transition omukulu amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye ne banne olunaku olwaleero bagenze maaso okubanga ate bakuba olukiiko ku Jema era ngaawo waasinzidde nagenda maaso okubanga ate ategeeza nti tagenda kuweera okutuusa nga obuyinza bw'eggwanga lya Uganda buzze mu mikono gy'abannansi okuva mu mikono egy'abannamagye mwe buli kati bw'ati bagenze maaso okubanga ate ategeeza wabula nga olukiiko luno lugenze mu maaso okubaawo nga bannamagye n'abapoliisi ab'enjawulo beetolodde ekitundu kyonna nga bayiriddwawo ku ground so nga ate abo abakadde baguddewo ekigo mu disitulikiti ey'e Kayunga oluvannyuma lw'okugenda okwefunira kasente k'abakadde ne babategeeza nti si baakukombako wadde ataso olw'ensonga nti si bageme bakiwuka kino ekya COVID-19 era ne babategeeza nti balina kumala batiyuula mpisa eyo ate oluvannyuma akafembi babeere nga ate munange bakalozaako ate okudda ku mukulu amanyiddwa nga Honorable Ibrahim Onganda bw'atyo naye yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ayogerako ku mbeera eya COVID-19 kinajjukira nti amasomero amatendekero amakulu nga universities gagguddwawo olunaku olw'eggulo wabula nga ate abayizi abakyambogo university tebakkiriziddwa kubanga ate bayingira ttendekerero lw'ensonga mbu tebagemebwa bulwadde obwo ono n'agenda maaso okubanga ate abategeeza nti bwe muba nga mwagala ddala abaana bano bagemebwe mugende mu maaso okubanga ate muteekawo ebifo ebigema 5 mu kampasi mwennyini awo abaana mujja kubanga ate mubawadde entandikwa naye bino bimugamba nti ate mubasindika waka babageme ate mugenda kubanga ebintu mwongera kubiwanvuya bw'atyo yagenze maaso okubanga ate abawa amagezi ate okuddako esaidi eno yes ku kibwatukire ekyagenda maaso okubanga ate kiggwawo awo ekoma mboga omwafiira mwana muwala eyali amanyiddwa nga Emily poliisi kigambibwa mbu egenze maaso okubanga ate ekwatayo abantu abawererako ddala 48 ku musango ogwo abateberezebwa okuba nti beetaba mu butujju obwo
Ate yo church ya St. Joseph Busunju Kiyinda Mityana Diocese ngeno ekulembera Father Emmanuel Chiyemba bwati yavudde nagira maso kubanga ate ayogera kubweraliikirivu bwe balimu oluvannyuma lw'ab'ebijambiya abali bateeberezebwa okumenya ekkanisa eno okuteebwa era nga kati balya butaala. Agamba nti ekkanisa eno yamenyebwa mu mwezi gwali gwa 8 era nga bano bagenda maso okubbamu ebintu ebiwerako ddala omuli amasimu, ama-TV, laptops gattako n'ensimbi za Uganda obukadde 20 malambirira era nga agamba nti kubano kuliko n'omu nga alina emmotoka era nga alina n'ebyambalo eby'amagye era nga bamutya okukamala wabula nga ate ekikwasa ennaku kigambibwa mbu abo be bateebereza oba abali mu kikolwa kino bonna bateereddwa era nga bali ku kyalo balya butaala ekibaleetedde okuba nga ate munange bongera okubeera ku bunkenke obw'amaanyi nnyinnyini ddala. Ku mukolo gwa UN ng'ejaguza okweza emyaka 76 bweddu ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Okello Oryem ng'ono State Minister of Foreign Affairs yasinzidde nagira maaso okubanga ate alabula abavubuka bonna abali yabateeseteese obukuukulu mwe baba babeera nga ate munange bamega gavumenti eri mu buyinza obanga bayeekera gavumenti n'abategeeza nti kyonna kye bapulaninga okukola bajja kajjutuka singa bagezaako kubanga ate beetantala gavumenti eri mu buyinza era okunagattako kubategeeza nti nabo baliko abavubuka so bagende maaso okubanga ate munange bakola kye bateekeddwa okukola era nga agamba ekizibu ekibatawaanya kwe kwagala ebintu ebyamangu babalimbalimba eyo abantu ab'enjawulo ne babateekamu ideas ezibakozesa ebintu ebiyeekera gavumenti. Bo abasawo abakugu okuva mu ddwaliro ekkulu mu ggulu bavuddeyo ne bagenda maaso okubanga ate bawa alipoota eraga nti buli wiiki bagenda maaso okubanga ate barecevinga abalwadde abawera ddala 10 nga balina ekikyamu ku mutwe naye nga kitegeezebwa nti ekikyamu kino kiva ku kuba nti abantu bano bakozesa mwenge okusingira ddala n'abamu okubanga beesibye ku biyagayaga embeera bw'etyo bwefaananye esaidi eyo. Bano beba Biva Organic and Natural Health Products abakulemberwamu Dr. Senjobe Richard Kafulumu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga yeeyambisa obutonde omuli emiddo emmere n'ebibala olina ebizimba ku nnabaana tozaala infections omuli UTI candida okusiiyibwa discharge naawe yeetaaga okuboostinga immune system yo ate gwe omwami atamalaako mu nsonga za kisenge bakuleetedde ka wake up call basangibwa wali ku Rubaga Road opposite Hotel Sojavaro ku Access Building ate nga bakola okuva ku bbalaza okutuukira ddala ku Sunday gwabetaaze bakubire oba baweereze message ku WhatsApp ku namba y'essimu 0752 624 27 0752 624 27 beba Biva Organic and Natural Health Products okukuvumula endwadde ez'enjawulo. Byo ebyenena bikyagendera ddala maaso kubanga ate bikolebwa buli lukya mu ggwanga lyattu Uganda era nga wenjogera mu district ey'e Kalungu kigambibwa nti OC5 councillor yagenda maaso kubanga ate anoonyezebwa poliisi oluvannyuma lw'okusobya ku mwana ow'emyaka 14 gyokka kigambibwa nti omwana ono yagenze maaso okumuyita n'amutegeeza nti anone ebbakuli oba eddishi mu nnyumba ye abeere nga ate agitwalira maama we ku woteeri amuteremu emmere wabula omwana agamba nti we yayingidde mu nnyumba omukulu ono yagenze maaso kubanga ate amusiba akatambaala ku maaso teyazzeemu kubanga ate ategeera olwabadde ng'okudda engulu ng'omwana alaba musaayi ng'ate n'ebitundu bye ebyekyama bikola ki bimuluma omwami ono n'amukuutira n'amutegeeza nti toyogeranga ekibaddewo era bw'oliyogera munange ndikutta omwana ono naye olwatuuse gye yagenze yagambye nti wanyowaawo n'agenda maaso kubanga ate ataja ekyama era nga wenjogera musajja mukulu ali ku mbiro bagenda maaso kubanga ate bamunoonya olw'ekikolobero kye yakoze lwaki sitaani akutemba okutuuka okubanga ate akubuzaako ekitiibwa kyo n'emirembe gyo kati wuuyo ali mu dduka ekiwejjo wejjo bagenda mukwata bamusibe oba si kyo ajja kwejja mu bulamu bw'ensi kwegamba aliira ku nsiko tagenda kuddamu kubanga ate afuna mirembe. Ate kyo ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'amazzi mu ggwanga lyattu Uganda ekya National Water kigenze maaso okubanga ate kiyisa abakozi baakyo mu training eya UPDF ey'abannamagye eri yennyini kakongoliro era nga kigambibwa nti ba-engineers ne ba-technicians abawerako ddala 180 be bagenze maaso okubanga ate bafuna training eno era nga bagikoledde weeks eziwerako ddala 3 wabula nga ate abakulembera agamba nti ekintu kino akikoze wabazze bakikola okumala ebbanga naye nga ku mulundi guno bakyusizaamuko training nebeera y'abannamagye olw'ensonga nti losses zisusse abantu babba nnyo amazzi so baagala kubanga ate munange balwanyisa embeera ezifaananako bwe zityo babeere nga balongoosa ensi yaabwe.
ate bo abatuze mu Kayunga district bagenze maso kubanga ate beerajanira ku lutindo lwa Ssezibwa nga we luli mu mbeera embi bwe batyo ne bagenda maso kubanga ate bakoola bonna bekikwatako mu district eno ne bategeeza nti olutindo olwo lwanditwala obulamu bw'abantu abawerako ddala ate nga balwetaagira ddala balukozeseza ddala so nno mwena bekikwatako mugende mu maso kubanga ate muluddaabiriza ba MP babalonda mugende mu maso kubanga ate mukola emirimu essayidi eyo. Okudda ku Deputy Speaker omukyala amanyiddwa nga Anita Among ku mukolo gw'okujjukira omukyala omugenzi amanyiddwa nga Alice Florence Lubega era ngono yali first woman member of parliament mu ggwanga lya Uganda. Omukyala ono yasinzidde n'agira maaso kubanga ate ategeeza abakyala bonna abali mu byobufuzi nti tebalina kubanga ate batiisibwa abantu abo baagala okubanga babakakkanya wansi n'abategeeza nti balina okubanga bayimirira faamu okitegeera mu bintu bino ebyobufuzi era ye n'abawa ekyokulabirako ekyaye n'abategeeza nti kati nze mundaba obwa speaker ngenda kubanga obwa deputy speaker ngenda kubanga atembo kalakata emyaka 10 njimaleko njikube wali atawo oluvanyuma ngende ku ntebe obwa speaker wa parliament nayo njibakalakatireko emyaka 10 je emyaka 20 je mulina okubanga ate mumubalira okuva kati ngagina maso kubanga ate akalakata mbife ebyo bibiri byabasuubiza ate okuddako ku mukulu amanyiddwa nga Katolu Bwama ono yagenze maso kubanga ate Yesu Sabwenvu n'omukulu amanyiddwa nga Charles Romushana era ng'entabwe yavudde Katolu Bwama kuba nti yagenze maso kola tweet nga postinze ekifaananyi ky'omukulu oyo Charles Romushana ekikadde ddala n'ategeeza nti bannaye bannange Romushana nga wali ofaanana bubi nnyo omukulu naye olwalabye tweet eyo teyasirise n'agenda mu maaso kubanga ate amwanukula n'amutegeeza nti yes siwakana nali nfaanana bubi naye ate mu biseera ebyo nze bwe nagenda mu maaso kubanga ate nyingira parliament munnange wali mulungirungiko naye ate kaakati wagenda mu maaso kubanga ate olumbibwa kye bayita sifilisi giyite enziku ebeera nziku kabootongo yes kabootongo walumbibwa kabootongo n'abeera nga ate munnange akwonoona yakukolako revenge mu bufunze nti Katolu Bwama alina kabootongo abakulu bwe batyo basazeewo kubanga ate munange besusa bwenvu essayidi eyo abugema biregesobola okubanga ate nkuweereza mu ddakiika eno yennyini webale kubeera mulabi mulungi owa Fifi J the news anchor kankusabe obeere nga ate ogyekumireko kutuusa wennakomawo kubanga ate nkuweereza mu kintu ekirala nenyongera okujjukiza nti PJ Kipenzi nayo channel yange so bw'ompulira essayidi eri tewesika mugenda maaso obeere nga ate osubscribinga yes ngenda kubanga ate kuteerako link wansawo eya video y'omukulu amanyiddwa nga Dax Katero olabe abaana be babadde bagenda maaso kubanga ate munange bamuyisaamu ku social media ate oluvanyuma ogende maaso kubanga ate osubscribinga ku channel yaffe link eri wansawo okona mu bukonyi ejja kubanga ate kutwala direct ku video bwe ntyo kamberekereze for now atakuumira mpera agira abankumira mbagala nnyo mbeere bulungi mweraba.